Abatulaba ku Kakos Facts 256 tubaniriza olunaku olwaleero banchazizaako eno wanange no wanyuma naye kyonna kye kiri tugenda kubanga tukikwasaganya mbaniriza of course Celebrity Patrol olunaku olwaleero era kati mwatanise ddugambo banyoyo bajja kumutegeera naye nga bannaffe ba higher level tour and travel agency bateekamu ensimbi agange nze Kakos nina omusajja munoonyereza emyaka asatu yangamba mbolumu mbuka munyonyi nengenda nga siriyo nemala nenkomawo naye leero maze nemufuna banyabo ne basebo gwe nina mu kamera bamuyita Aybrah nina kayimba kaliko ogamba akageri koligwe akageri yali buza kuba tulaba chali wange awatulaba Kakos 256 kyekiriwo bigenda bityama bale kubeerako Kakos wakabi watabu nnyo. I'm so glad to be here. Yep. Yeah, man. It's a blessing. Just blessing. Yeah, man. Tugenda kwogera mu Aybrah ebintu ebiwerako. Njagala tubenga oli open. Truth. Truth. Ngabo olira facts. Twagala facts. Okay. So far ebbanga lyonna lyembadde nzija nkulaba nga ndaba music janeyo ng'etandika ng'etambula. Ogwo musajja abadde alemerako ennyo. Kyesinza kumanya oba muli bawamu abalemerako ennyo bakuzaala luddawa. Bakuzaala wa Aybrah. Je banzika obanzalira. Bakuzaala luddawa bakuzika luddawa katubyanguye bwe tuti. Banzalira Mulago. Nenga Kansanga. Mulago we Kansanga. Ayanzalira Kansanga naye dwaliro lyali Mulago. Okay. Then banzika bayita Buwambo. Mityana. Nyine ikiroga ali wano nawo. Mbadde manyi Mityana Buwambo. Mityana eso nawe wali ekyalo kita Buwambo. Umanyi kino ekyawa nakiri ku olaba mpererwe wengira mu ndeeyo n'ogenda eyo. Okay. Ne Mityana eyo wali ekigambo ekisebo bakiyita Buwambo. Je kiri n'olwekyo bongambye Buwambo ndowozeza Buwambo wawa. Oweri. Tuli wa kumpi na kibuga. Tuli wa mu kibuga kumpi na kibuga. Njagala kusooka kumanya eyo tuvuddeyo. Music career yo ogitandika ddi? Atakulabangako atakumanya kitegeera. Music career like business wise 2019. Okay. Seriously. When natandikira ddala omuziki nengamba kati tukole. Okay. Tuve byokuzanya. Tuve byokuzanya nteekamu amaanyi awo tukubira ddala paka likukyaliwo. Yali producer kyoye yasooka okukola oluyimba lwa business noga nti kati serious business. Yali Magana Isaac kola kayimba bakayita Let You Go. Okay. Kali awo katabu style za kabiza za R&B style bicho. Okay. Ante kali English kale nasanga akubye kigoma. Ngabo mayiba producer abera ne bakubye ebigoma byabwe. Kigoma nga yakituddemu. Ne mugamba manyi so commuting ebintu byogizemu naye nkoleki nkubemu tulemu freestyle. Nechitula Segamanti wajo wandise bichi. Loving you for too long. Bichi. Since the beginning of time. Bichi. Doing everything that you make you happy girl. Kakati. Kati lwaki walemererayo ddala mu luzungu. Soko kulire. Bwakawulira. Ne mugamba kati omanyi. Kale yakagala nnyo. Okay. Nangamba tobako kyokyusa. Ngabo nabireke ane mugamba muganda wange oli menya dujiza mu Luganda. Wali badde vibe yaki ya luzungu. Ekitege neje gali bigambo bino mbikyuse mu Luganda abantu bakole ki? Babitegeera. Anagamba man sagala kutta feeling eno tukole. Leka ngamba easy. Ogwe producer oba kyowulidde tugende n'ekyo. Okay. Neluyitambulako kye lwatambula netuzako tune endala awo n'endala bwe tutyo tukola kati mbotogenda zimenyera kati nange ngambe n'endala awo twakola wow with you onalukolera one simpan. Okay. Awo nenkolawo okay mpitirivu nenkolera wow olimba ne Nava Grey bayita omukwano nenkola ogenda nnyo kati awo yimirira ovuga nnyo kati nate mbuse n'obuuka mbuse ompaako gwe nakola ne gundi ne Jostedi. Yes. Kati jangu mpola batulaba sisi yangu kubitsika bulungi. Okay. Wali wakati ngokola single zokola single. Nofuna idea yogamba nti kantandika okola yo n'abantu abalala. That is when collaboration ye yasokera ddala yali ya Jostedi. Yes. Ompaako.
Nanyi taita ani azirondeze nyimba zo. Sasa kati mtunikoro nyiko. Bwa mauli. Ani aronda taito ze nyimba zo. Sasa yo alondira na olusi mba mu studio. Okay. Ngamuni muna abantu banjawulo. Vibe mukuba vumulira vibe etambula bichi. Kati buli omu nabako kya kigambo kyalabanga kituufu kyetu kyekisinza okukola ki okukola ne mugamba tugende n'ekyo mpaako kali katambula katya kozi kubibyo mpaako buli kyenjagalo kimpa yes ndujukidde ngandukuba mizindaalo gyange mukyo jostede yakwisaati talina buzibu bambi twatula wansi nayo baani aliyogera ku mazima kunsi ya Katonda kuno tukiriziganya amwe byebiseera prima yali agenda nga muwulu yali wali ebiseera ebyo prima yali wali ndoza ebintu byeba byayangwa n'okuate kati bali labwe batta anti bola bagamba ebintu byabaagalanga tosaayo kikyo obeera disappointed kati nisimu yeyakola olimbo Baltimore Records. Okay. Bana bakola bulungi ba brother babiri aba twin. Omwakuba ngoma mastering. Amala na kigala wali. Okay. Lengo maye baje malira efuluma. Yeah man. Then video ne tugatamu awo. Arone. Just kati opaako omanyika nkubulire mu simuno. Ogenda nononya omuyimbi nga olina lwaki omunoonyeza. Kiki kye wasinziirako ku luyimba lwo n'ogamba nti mu bayimbi bonna at least ompaako oba luyimba lwonna lwali owandiise nga tonaba nadduwa title leka noonye Joseph. Just said first of all muyimbi mulungi. Yep, for right is okay. It's good. Yeah. Ekyokubiri lyrical wise is good. Tiwatula wansi nawandi kuzibu twatuka wali era n'agamba kampandike biki ebibye ebigambo byange naye obiraba era byali biki birungi ate nga bitulamu bulungi kitaki ngamba so nekirala nga tonakola kusala okukola kolabo na muntu kale osoka n'ogamba obeera n'abantu boyina mu mutwe abamu olusi n'obagezaako ne bakuzibuwaliza ne babiwanvuya kati obeerawo ne options kati then mu options omo goyegede naye bolaba nga akiguze aguze idea ogenda n'ekyo idea bigaga tukole the song was nice just title ye title ogamba muno nti kayimba kompaaka ako kakube sikyo nabo akawulira n'omubuuza okawulidde nti kozi kugabye luyimba kinti ompaako bwogenda ku YouTube osobola okuteekamu ekigambo buli kyenjagala okimpa ne bakakuwa bwe tuba tusakinga ku YouTube nga tunoonya oluyimba lwa kati osobola oteekamu title kyenjagala okimpa webale nnyo kyenva nkwagala ogikubye mu katimba wambuulirako ko sometime back nti omu ku bayimbi bowulira wano Uganda abakuyimbira obulungi Aybrah Recho Rey mukwatagana naye mukola oluyimba lwe baluyita ani omukwano bichata yadda ebyaluli byebyafana siba mu byange nga nfa kati ndojjukidde bulungi nnyo Aybrah Recho Rey omu ku bayimbi wano Uganda abatagolageranyizika mu ngeri y'amaloboozi simanyi abantu abo mbu batera nnyo okubanga akutya n'okutya okugamba nti kankole naawe kolabo kuba aba atya omutindo gwe gwazimbye ebbanga okugwa kubanga gwe sigamba nti omaze ebbanga ddene mu industry ye abaddewo for some time ate n'ekirala vocal wise kwagamba alina category nze nganze omuntu mwe muteeka waggulu nti oba oli awo naye ayinza okuba yeetwalira eyo since I'm approaching her actually and in a video jina linkola ne has media Hassan kati nyangamba ne kusinza ku style yo stegi David Dalanga olwamaze okulira kuwakawo gokoze wano anti nino limba nalinkoze sigenda do mentioninga naye nga style ya rockali kwegamba ngeringa oba moraga ekitegeera kati nga naye akiraba nti olimba nalukoze naye
something is missing. Okitegera Okay. nanga man ali naye yali yampuliraho nga ngamba njogera ku Never Grey bikibi nanga nenso kikola ki nekikwata kibaawo kyoli kyali wange nagera naye nabikwasaganya byonna then nankula essimu nangamba nti kiwedde jangu mu studio. Okay. So kati Never Grey first thing kyeyambuuza, may I listen to some of your music? Of course, that is the first exactly thing. Yes. Now listen music nanga this is good. Okitegera kuba kati ebiseera ebisinga tosobola kukola na muntu okujaho ng'owulira mbutuufu kyaleeta ku table onookirya exactly bwoba tokirya ate lwaki era yali biwanvuyiza singa tewali nga music oyo yali amwagala ku studio mwana akuba engoma from scratch ekimu tukiwandikawo from scratch kitegeera ne video ne tugimaliriza. Yeah man. Never Grey, thank you so much. Webale nnyo okuba nti abamuuse bwe basanga ne babiwanvuyamu awo mwana babiwanvuyamu naye man we thank God kyabaawo kati netugatako ya Never Grey then netufunayo omukazi omulala nga ye Recho Rey akageri kituufu. Oh my God. Akayimba kapya by the way ketulina ketubadde tupushinga akageri koli gwe akageri koli sogeza marijuana everyday goli wakumwenyanga ebisinga gwe bikugwana masiga toli wakutirisa. Aybrah music everybody. Yeah man. Bokebera mukolo kuziza mbadde njogera ne Recho kusanga mukaaga n'ekitundu mbadde ndi mukogera naye ne tukugeya nebugange nasigana Aybrah natulikalasa yes ne mbuza kyekiriwo video nagira baakana ngo kasikoti okajiro kana okatabba omubiri kyekyo biki byonna yaba mukikola buti nze sisobola Aybrah kuyimba omanyi lwaki ne video sizisobola zikwata nze mba manyi byaddala omwana jana kusemberera abo bafikisini abo awo ku video settings wewe omulimu guba mulimu bako byomulimu waliwo obwana bwe baleeta ku video shoot buno buvikisini akana ne kanyenya we kati ne kakutulako wano nze just gwe oberanga olanga ba actors you enter the character no bera mu character era nyinzo kuba wali mu character nga wengamba manager wange save her number naye anyway akayimba kali kalungi akageri audio tujukirani akakola Atin on the beat yeah. Then Edwin Paul nateka mu kifaananyi video. Okay fine. Recho era approach enzo okuba yemu naye nze kyemmanyi abavubuka mu industry mubanga musobola okwatagana ekyo kye kisinga kubanga generation yene eriwo kye twetaaga kimu kwebereramu okusobola okulaba nga ebintu bitambula. Bayagala nti emphasizing ti issues that finding am industry no. Yeah man. Nti buli omwali kululwe yefaako yekka, which is okay because we are all selfish at a certain point. Yeah man. Naye ate singa tukwatira wamu kyoli for example ze mukoze collaboration ne mugikwatiramu ne mukibushingira wamu. Okay. Bikimu ne mukikolera wamu olimba lwa lugenda so far. Yes. Then we run the community. Kuba muba musharinga n'abantu. Exactly. Ate mwenda luba lubakola ki? Lubagasa. Lubakolera. Ositache ngamba. Yes. Yeah, abayimbi bangi man. Omwala okukola audio. Mwagera byonna at the beginning video na chusa color. Kitegera. Nonya kibiki. Ojaje nga kale nakufula omuntu atalina oba makulu kitegera ngate wakuyiri n'otandika muyiri babiri bima tulina fena tuli bantu abavunanyizibwa. We need to respect one another. We need to work together. Kulaba nga tutsa industry ya kuchi waguru omutindo Nigeria kyebakola bebereramu nebe wagira chingo yali US na ndaba chatandise kubantu badenda ba concerts zibadde mabega ndaba buli omwa postinga wakati ndabye Kamiri apostinze gundi ya Kenzo Festival ndaba abantu bebereramu ndowoza batandise kitandise kirabika kitandise era twebaza mukama kuba itwa kinawe kituse right now and we hope that it goes on and it grows. Okay. That is what is going to take our music to another level. Ugandan music. Okay. What will bakabi man? Yeah man. But Africa wano. Yes. And say talented Uganda okusinga ekira kyonna. Yeah man. Bale batukubi suggest kubanti wongo na kwataganira wamu na kwebereramu. Tegeke ngamba. Yeah man nze sina kiwali kimvaako. Ku sharing oluyimba lwa muyimbi mu Uganda muyimbi munange. Ku page yange oba okubawo omuntu gwe mulinki yaho gwenda balina kyasobola okukola ki okumuyamba okumwongerako
tekina kikola omutima gwo gulina n'abalala baguyize. Yeah man, tukwatire wamu, otherwise we tujja kusigala wano naye tulina okukwatira wamu tusigala wano tugende mu maaso. Okay, kyakabi nnyo. Akageri njagala kubabuulira nti bwe muba mwagala oluyimba lwa Akageri video mujja genda ku YouTube channel ya Aybrah kweri YouTube channel ya Recho Rey nayo nalulabayo. Jeruli. Okukkiriziganya kuba kutya okuba nti buli omu ateekateeka ye wuwe. Mwogera no mugamba nti no kati I will post the video, then you also post it. Agamba wabeerawo agreement sawa. Mubeera mulina okwogera ne muteesa. If it is percentage, just kasente akavaayo ba online nso okwogera ku ekyo. Oba just neiba bya promotion. Neiba promotion nso okwogera nti tujja kukola woti no tukole ne tuti. Okay. So mulina beat from the beginning. Bukola bemenya. Emenya nti kyesibu kyenkugambye. Kitega ntukoze collab n'omuntu naye amanyi oluyimba lwo yadde mulimu amaloboozi ge natafaayo kuba akuyambawo kyonna n'atulema kyate notandika muyiriba mu buli kimu neweba interview kubanga collab eyo wemenyera we wano ffe bwe tuba ku radio oba bwe tuba tugayita for audio premiere oba video premiere ku TV tuba twagala mujje bameka mujje babiri kati omuntu gwekola naye oluyimba mpulira mbu abamu mukubira nunga wai nabade nafunyeyo ka interview wano ku NBS jyawo tugende tukole ka video nagamba amafuta kitegera nawe okitegedde kyokango ino muteramu amafuta ave gyali jasula ajje ku TV interview olumu gwe bwogikola wekka n'agamba maani ate wagenze wekka nakulabye ku TV you know kwegamba kola bemenya mwana naye nga kyonna kyekiri nze mbiwulira ne mbitegeera naye kyalibadde kirungi ffenna nitwekola ffenna nitukwataganira wamu. Aybrah Kamiri ayinayo gwanga mujje next year ja Spice Dana alina n'abalala lutalo yakola n'agamba eye ya live band awo njagala twogere mu katono music wa Uganda omuntu bwabaziza okutuperformingira one day on time nawe ojja tuwanikira concert that is time ngetuuse fe tukusuubire kujja kuyimba mu CD oba live band bwe tuba nga twogera ku music wa Uganda okukula kikigwe kyoyinza okwogera ng'abakulaba n'abawagizi bo ovaayo n'owagira abayimbi ba practicing ennyo okuyimbira ku bivuga bino ebya live ekyo nkiwagira nnyo abayimbi ba practicing ennyo okuyimbira ku live kubanga abantu bagenda kuyita nga bo baagala live bakuwa omulimu abagala live bagenda bagamba kintu ndi wa CD obuba bukugenze kitegeera abantu bawala abantu nga bo bali professional nyintu bakola tolinza kwesanga opportunity gyofunye igenda kutwala international oba it's going to be oba a cultural fest somewhere oba in the US oba buli kimu kya live so if you didn't practice oba ogenda feel mu kintu omukiso ogwo kitachengamba so kati you have to practice now naye abantu bagala kye bagala tekusanga abantu abo bagala CD kitegeera atwanyumiza live zo kuba live it's difficult live okuvaayo nga CD wekola ki ng'oluyimba mwalukola mu studio exactly ekyo kizibu nnyo kubanga sinti buli kamu bagenda kakubanga bekali mu luyimba kitegeera era a lot of rehearsals so kati ebiseera ebisinga nti oli wagala CD yimba ekyo tekina buzibu era gwe yayimba oluyimba kiba kitambula abayimbi wabaddewo engeri y'okubanga enkwataganize abalala bewagira n'abalala ne bakola ki nga gwe omuyimbi era atunulira industry yaffe waliwo ebintu ebimu by'oyinza okulabako n'ogamba nti oli awo kino kyandikyuse ekisooka basoose n'ongamba okwewagira kubadde ku bulamu ekyo twakimaze solidarity eyo nayo waliwo ebirala by'oyinza okwogerako oba mu production oba mu video oba woyinza okulaba nga kitugattira wamu mu entertainment industry ng'ogamba nti nga nze bbanga lyembaddemu ettonotono nze ndaba kino kyandibadde tukyongeramu nga bannauganda. First of all, professionalism. Oyogera ki kuba kinene ekyo? Music industry era nzija nti music industry professionalism nti producer bw'okola program n'omuyimbi ebeere program naki na muyimbi bw'atajja lunaku olwo najja late mu program endala otekewo ogende ne program nga wagikoze kubanga oli wajja program ey'omulala kiba kibi kitegeera then maze okukola kubira essimu zange oshegero ngambye nkubira ko lunaku ompe project yange oba kubira essimu nakumalayo kubira essimu oziga bize onziramu bubi oyokola ki ekyo ngamba blood professionalism respect that person kubanga yakuletera akasente kitegeera ya client kale kino kiri mu buli sector ya music industry
Okitegera kyovola yogambe collabos waliwo issues nene nnyo zisobola kugendamu. That's the truth. Ne mu bisigadde byonna waliwo issues nene nnyo zirimu, but that is because of lack of professionalism. Oli akulaba awo oba nalowooza oba oli kimba nakuyisanga bwayagala ate wano bw'oba omukubidde ogenda okukolayo aba akuwelokaminga. Exactly. But from the DJs, from any part of the music industry, so far what is lacking is professionalism. Abantu bamanyi kugamba nti bw'obeera owakabi oba ofuuka katonda otuukibwako tokola kyone katonda tumutuukako ti osaba katonda n'akuwulya n'akuddamu. Ekyo kyeŋŋamba ate gwe omuntu wa bulijjo. Ekyo kyeŋŋamba because today you're here, tomorrow you don't know where you're going to be. You might be down back here. So let's respect one another in the music industry. In every area, DJs, producers, abayimbi, promoters, buli wamu aba hiring abayimbi. Tutegere mbasema ekitiibwa kati waliwo abampanike eyo oba nkyalo eyo baddeko ekifaananyi kyange, baddeko Recho Rey, baddeko n'abayaaya abalala tetubimanyi nako. Nenkwira management generation ne bangamba tetubimanyi nako. What is that? So there is a lot of nonsense going on in the music industry. Naye tufa balina okuteeka value ku kintu kyaffe. We have to put value on our thing. N'abalala bakiseemu ekitiibwa. Tuka tufune investments, because I've been asking lwaki the business people tebateeka mu music waffe kitiibwa sente. They have to invest in our music industry. Naye kubanga abanigeria invest omugagga eri n'ateekamu $1 million ya sente oba $1 million za sente mu music mu bayimbi. So kati oli tasobola kussamu sente mu music industry nga laba tuli disorganized, nga laba we don't respect each other, nga laba we are unprofessional. Nawulirako ko abalina ebibiina ebyali bizze ndowooza emu yaabyo yali yakubateekamu eyo kategori okubeera professional, kubanga nawulirako nawulirako ebibiina byali after money baali baleeta professionalism eyo storage. Ebibiina ebyo sijja kulimba naye siri nnyo active nnyo mu byo naye kati professionalism ntera biwo obudde male olaba kyebikola kyebigendako ekituufu okitegeera kyeŋŋamba. Era it was nice nga ndaba bino bagenda kulonga daba biki that was nice naye nenninda kikole kindabe naye walabye era ebyakola ki ebyaba kugamba omuzannyo mungi nnyo mu bintu byaffe. We don't have time. Professionalism eyo katusuubire oba ebibiina bino binaagireeta kubanga kisoboka tandika mpolampola netugenda ntuzimba mpolampola. So I know we shall get there kubanga abaana baagala right now manyi kiva ku kyoyagala abaana baagala funa ku sente zirimu aki amakulu tegeera bamwe millions 2 babisatu just to go and perform or something like that. I know that ngamba so kati tuwatuse ku level we're going to get organized. That is it. Luli abaana kale yava avudde gyavudde tegeera nafuna bwafuna maka motoka nalowooza akoze amazeeyo n'avuma oli n'akola kiki bamukubira essimu ajja lwayagala bamwadde sente naye tajja na perform. They don't come to perform because alaba yamazeeyo oba okuba azimbe we yakayumba kitegeera wanafunye avuzeeyo akamotoka blood obulamu life is worth more than that. Kitegeera kyengamba ekikulimu gwe ng'omuntu you can do a lot more. Okyalinayo kolabo endala zojjokola oba wazikoye nina ziwamu break right now osooka otambula single naye ku album yange kuliko limba nakola ne Daddy Andre olutantyamu ogenda n'ogistreaminga ku Spotify ne oba iTunes ayo yonna tusangayo ojja musangayo. And by the way nekirala abawagizi baffe bambi mbasaba mutufollowing ku Spotify ezo tuteekamu ki kinga ekyo kyekituyamba oteekamu just Aybrah Aybrah music Aybrah tunajyo taddemu ojja kusanga account yange following okikole ku bayimbi abalala bonna banna Uganda ogende ngo bafollowinga bwe tubeera ne gundi eyo turankinga nnyo muziki waffe ne bagu downloadinga nnyo okitegeera bwena followers bangi naye n'ofunamu akasente sente zidda mu Uganda tuwemba ntadde wali essomero oba nekintu kyenkoze wali oba studio oba ki ti omwanawo oba mugandawo oba gwe wenyininyini gwogenda okibenefitingamu. Okay fine. Aybrah njagala tube nga tuwunzika akadde katwala naye nga tugenda okuwunzika njagala osindika obubaka obusemberayo ddala eri abawagizi bo oba oliawo na kiki kyozzaako mu music kiki kyetuliko n'ebirala ebiringa ebyo. Abawagizi bange abawagizi ba Aybrah bali kubeerawo from day one. Mwaba nfudde kyendi muziki kitegeera kyengamba so kati
mbasaba twongere okukwatira wamu tuzimbe brand ebere y'amaanyi kitegera there is a lot coming from Aybrah yakubambi bagamba very soon kitegera man I'll be telling you quite a lot of things yakoma wakakosono mubuli yababuli yakigenda maaso okay fine naye nga mbagala nnyo always maximum respect mbasabira bugagga bokka mukole n'amaanyi don't give up, wake up every morning, genda life is war kera kumanya agenda mu lutalo make sure olunaku owangula olinda oddako okole bwotyo don't give up kituufu man soko tumire ku mama w'abaana tuwa baby love sweet loving I love you katogedde Aybrah togedde nyani oba mutya love queen love queen interview zonna zenkoze nali ewalati namwike wedde nga ndi ne latinum katumugeye latinum namugala tumira omukazi yanze nti abakazi abalungi naye ng'oyagala abakazi kikaki abalungi yagala nti abakazi abalungi ng'abalungi tobalinaako obuzibu kati njagala birungi lwaki njagala ekibi birungi ebyonka sooka ombulire tukyanoonya management oba twafuna tukyanoonya management right now Aybrah yakola ki yakola wanewano kitega kyengamba but we need funds, we need money. We need to get organized as an industry. Abasajja abagaga balina sente batuteekemu sente omulala yakola nga oli talented naye ng'agamba yeah, so that's why I've organized myself. My music is on all the streaming media, social media platforms. Exactly. Right now we're ready. Exactly. Okay, fine. Sijja kusuka wano agangeze kakos, of course YouTube channel yafe bagita kakos facts 256, subscribing, liking Aybrah tumwagire atende music wetu mwagale. We sign out.